kyajja kusanya yerabira oluguzi nabagamba nti gabasanya ndaba amayengo g'ennyanja saasobola kudduukirira mbagamba nnyo nti omwabutwa alina emmere yeetabula gwatta bannanga omwabutwa wakyejo anti ekiwanga akiyita ngoma amagumba agayita ndege essanja aliyita mbugo ate mu ntungo mwayagala okuba endiri nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere neddira emmamba kakobozi akabbiro gongolo nakawuka tusibuka mu kabaka bukulu kimale mpaka ettumbaali mu ssaza Busiro. Kino kitabo kiyitibwa entabiro y'oluganda olw'edda. Ekitabo kino kigula emitwalo 6 gwe wenna akyetaaga era oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel erika Salaba 256 751 47 oba oyinza okuyita ku MTN erika Salaba 256 788 461 228. Ndi ku mugga, omugga guno guyitibwa Mayanja naye giri emigga ebiri egiyitibwa Mayanja. Waliwo Mayanja Kato oyo asibuka Seguku mu Kyaddondo, ne wabaawo ne Mayanja Waswa asibuka Ejjinja Kalooli era mu Kyaddondo. Kati Mayanja Waswa gwendiko guno gwe mugga oguyitibwa Mayanja Waswa. Omugga guno oguyitibwa Mayanja Waswa gwazaalibwa buzaalibwa mu byafaayo bya Buganda. Gwazaalibwa omumbejja wa Buganda gwe baali bayita Nazibanja. Omumbejja Nazibanja yaguzaala mu Kabaka Kiggala Eddambwe, naye ate waliwo omugga ogwasooka okuzaalibwa. Omugga ogwasooka okuzaalibwa baali baguyita Lumansi ogusibuka e Buwambo. Kakati ku Lumansi ne bazzaako Mayanja Waswa asibuka Ejjinja Kalooli mu Kyaddondo, ne basembyayo Mayanja Kato asibuka Esseguku mu Kyaddondo. N'olw'ensonga eyo amazzi gano ag'omugga Mayanja mazzi ga mukisa. Abantu abasinga mugendeyo ne munoonya amazzi ag'omukisa, naye amazzi gano bw'oganaabako ga mukisa nnyo okusinziira ku buwangwa bwaffe obw'Abaganda. Nga bulijjo abuulira omugezi tategana ate era teyeekooya. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere, gwe wenna osobola okunfuna ng'oyita Kasalaba 256 751 47 ne weegulira ekitabo entabiro y'oluganda olw'edda oba Kasalaba 256 788 461 228.